kagwawo ate nga gesigika. Gwe asubscribing, liking, commenting nawe sharinga content wa Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo kuba singa sigwe singa tetuliwo. Gwe atana subscribing okola nsobi ya amaanyi nnyo ate olina kyonnoonyako. Subscribing, hitting a subscription button eriawo. Bw'omala subscribing, hitting a button eriawo eringa ekide bagita notification bell. Hitting osobola okubanga ofuna notifications ku stories zonna ze tuba tutaddeyo. Yomatu yonna gy'oli tukutumirako era okola kyamaanyi okubanga weekumidde ku Projan Media TV. TV ekuwa amawulire ag'ensusso era nga agakagwawo. Osobola okukeberako mu community n'obanga olaba ebintu ebimu ku bye tukola, egimu ku mikolo gye tukola, embaga, okwanjula, ebintu bingi bye tukola ojjava obiraba mu community. Naye nga twebaza gwe yagenda ebweru, yagenda ku kyeyo, n'obanga okolera mbugubi okubanga obezaawo famire yo. Ekyo kyokola kyamaanyi era tukwebaliza ddala. Olunaku olwaleero muzikirize ntumire ku bantu abali e Dubai, abali e Jordan, abali e Qatar, mu UAE, Jordan, Muscat, Arabia, yonna gye muli tubatumira okubanga mwasalawo okubanga mugoberera Projan Media TV n'okubanga mutwesiga n'okubanga tubawa amawulire agakagwawo. Era nga mu nsonda olwaleero tukuleetedde waliwo eggulire lya mwana mulenzi ono Edrisa Musuuza erize litrendinga. Emabegakaawo omusajja ono emitinga president n'abanga balina bye bayogera ne wabaako bye batuukako, amyaze za waadi, ebintu ebyenjawulo byakolebwa nga ffenna tumanyi nti Eddie Kenzo yali ku side egambibwa nti eringa eya people power. Kyesimanyi nti oba yali yakyogera oba yali yasalawo, naye abantu bonna balowoozanga nti omusajja ono ali ku side ya people power. Naye omusajja Eddie Kenzo yadde alina ebivulu e South Africa era nga eggulire ery'olwaleero omukulu ono Eddie Kenzo yagobeddwa e South Africa. Eddie Kenzo yadde n'ebivulu mu kibuga eky'e South Africa nga wano waliwo mu mwezi ogwokuna nga 17 omwezi ogwokuna yadde n'ekivulu mu Durban nga 18 ogwokuna yadde n'ekivulu mu Pretoria nga 19 yadde n'ekivulu ekirala mu Cape Town. Naye abaana ba people power bannange kino simanyi oba kinaggwa. Abaana ba people power South Africa basinzidde yonna gye basinzidde ne bagamba oba gwaka oba etonnya Eddie Kenzo talina kivulu kyagenda kukola eno, tagenda kuyimba South Africa. Osegeera ne bagamba ne wanazinira ku mpiso tebajja mukkiriza kolaki kuyimbira South Africa. Osegeera ne bakola buli kisoboka okubanga balemesa ebivulu bye bino. Kiddiridde okuba nti Eddie Kenzo teyasala side naye yagezaako okwawula between politics n'okuyimba. Osegeera nti ye wasisinkana omukulembeze w'eggwanga ekiraga nti awagira ki awagira ki NRM, naye yamusinkana to appreciate osiima efforts ze ng'omuntu okuba nti alina watuusiza eggwanga mu nsi yonna. Naye abantu ba people power jukira ali abayimbira akayimba ka system volongoto bonna baali bakimanyi nti ali ku side yaabwe naye olwasinkana omukulembeze embeera n'etabuka. Abantu bonna beekyanga naddala ba politicians aba people power era kati muvuddemu n'okukunga abantu okubanga bagaana Eddie Kenzo okuyimba mu bivulu mu nsi ezimu. Segera ffenna Eddie Kenzo tumanyi akuba bisaawe waba alina ekivulu wabweru eyo aba agenda kukuba kisaawe kiramba. Kati nga bino ebivulu e Durban, Pretoria ne Gondi ne Cape Town, ebyo otegeera butegeeze nti alina massive concert gy'agenda okuba. Naye ssebo abasajja baaganye ne bagamba tajja kuyimba. Kyekimu kye bakola ne kusaasira oba okisegeera. Naye gwali eyo tubadde twagala okumentinga wansi otubuulire ensonga zino abantu ze bakola kino ekintu gye kiri oba tekiriiyo. Osegeera y'engeri entuufu gye balina okukwatamu kino ekintu oba abantu ekintu bakitaddemu nnyo politics. Kubanga nga nze endowooza yange nza okugamba nti
Eddie Kenzo mimbi mulungi atrepresenting nze nyinza oba mpagira oba people power oba NRM naye waliwo wentuuka neŋŋamba time for music then time for what? For politics. Ne kati abantu bakijje ku ddaala liri erya politics bakiyingiza ne music kyekimu ne Bebe Cool ogenda okwegendereza nti shares zisinga bondi clubs ezisinga aba DJ tebamwagala n'ogenda okwekanga nga tebalina kyakola omusajja alina music omulungi nga balina kolaki balina omukuba osegeera so gwali etuwa endowoozayo oba yeno engeri entuufu bano abapolitician gye balina okukwatamu kino ekintu kubanga bandi mobilizing abantu ne bagana nedda waba music ekintu kyandadde kitambulawo kiti naye wekiba kiri mu politics tukikolewo tuti osegeera kuba tosobola kugaana muntu yimba omuntu atrepresenting ebbanga lino lyonna osegeera kale webale kubanga okyekumidde ku Projan Media